Erias Nalukoola Luyimbazi owa Nuupu amaze ne yeetikka akalulu ak'Ekawempe North era nga muganda wange enduulu n'okujaganya ku streets ez'Ekawempe mu constituency eyo abantu newakubadde balangiridde kiro naye bo munnange tebalinze kujaganya kubanga akalulu kabadde ka musaayi ogwa ddala. Akalulu kabadde ka musaayi naye munnange Nalukoola amaze olusozi n'alutuuka ku ntikko. Kakati Nalukoola Erias Luyimbazi ye MP owa Kawempe North. People power, our power. Munnange okulonda okubadde okuddamu oluvannyuma lw'okufa kwa Mr. Update. Kale munnange nga balina okubeera nga bakwasaganya by election ekwasaganyiziddwa naku z'omwezi nga 13 olunaku lubadde lwakuna lwe tukubye emabega. Eno nno batulaze nti abalonzi tebabadde bangi era nga kino kyavudde ku kubeera nti nno amagye gabadde gakuba abantu. Kati ng'omuntu ateebereza munnange okugenda afiirwa eriiso lye ng'agamba kansiri sijja kugenda eyo nze sijja kugenda. Kale munnange abalonzi babadde batono olwa intimidation ebaddewo ekoleddwa nti basobodde okubeera nga basakisidinga baagala bakendeezeeko ku magini omuntu waabwe gye yali badde akubwa akalulu kubanga n'obululu bwe bamuwadde kiragira ddala nti bagezezzaako okunyigamu ne bagezaako okunyigamu naye bugaanye okuwera. Bagezezzaako okunyigamu kubanga olwedde obwedda zaafuna nga ntono nnyo. Babuseesera ne baga nti alina 7 ne baga ye ate luvuddewo obwedda nga tuwulira 13, 12, 24. Kakati bagamba okusinziira ku Electoral Commission nti abalonzi babadde 27,596 kugamba nti kale bwe buno obululu obubaliddwa valid votes kugamba obubadde obutuufu bwe tutunuulidde bwokka. Kakitegeeza nti era obubadde obufu bubaddewo naye si bungi nnyo naye kati valid votes bagamba nti zibadde 27,596. Bacandidates abalala munnange bo basibye ekkira obwedda bakira tuwulira 0000 I can even box the speaker 00. Tetumanyi gyali essaawa eno era katwala sajja nga Sadaati Mukiibi kalifaganaga olugendo terumeedde lwangu yadde n'akamu terumubeeredde lwangu. Kakati munnange Makabayi abadde akwasaganya ensonga ku lwa Electoral Commission abadde alangirira kuva wali Makerere University School of Public Health Auditorium era ono yadikira yalinze Nalukoola yamulangiridde nti ono munnange yabakunkumudde banne omukono mu kibya era ye elected member of parliament owa Kawempe Division North under section 77 Kawairo akasooka Parliamentary Election Act. Kakati bino byonna gwe biwulirira munnange byongedde okubeera nga bikakasa Nuupu nti 2026 newankubadde nga awo Museveni wakati wano babadde balagako bulazi ndowooza bafunye chance teakatulageko ku mmundu ze tulina kubanga nakugenda nti akalulu kano oba chance eno Muhoozi agikozesezza kugamba okwagala okulaga amaanyi. Nsuubira okubanga Muhoozi abadde tafa nnyo ku bya Nambi nti awangula wabula ye kyakoze kulaga mmundu. Kakati munnange Electoral Commission emaze okubeera ng'erangirira Erias Nalukoola yogera mpola mpola bw'atyo naye nga muzibu n'amannya ge mazibu Erias ndi kyoma mpuliranga nti oba sajja byasi Nalukoola muganda wange nti obululu agenda kukoola bukokoole Luyimbazi
kitegeeza nti tosobola kumuyimbaala muganda wange musajja muzibu. Kakati munnange candidate ono owa National Unity Platform ye winner owa Kawempe North by election. Mu bumpimpi njagala nkuyitiremu bafunye obululu bumeka buli omu kubanga tetwagala ate beekwase kubanga oyinza ogamba naye bafunye bumeka, njagala mmanyi gundi bwe yafunye. Kati munnange okusinziira ku official results announced by the Electoral Commission Nalukoola bw'atyo afunye obululu 1,764. Jjukira nti Valid Voices badde bubadde obululu mu 20,000 naye kati bano bafunye 1,700 kiba kitegeeza nti kumpi bonna abukoze eki abukukumbye kubanga abantu abasinga obungi tebazze kulonda babadde batono nnyo. Kakati bw'atyo n'akuba closest rivalry abadde amuli bwe bali ku mbiranye Farida Nambi owa National Resistance Movement. Era ono obululu buno bwetaaga okunoonyerezebwako by the way kubanga mbaga nti afunye 8,593 naye ng'abujjawa kakati mu kuyitiramu mu bumpimpi tulina omukulu gwe bayita bino birangiriddwa Makabayi Henry era nga ono yabadde akwasaganya returning officer for Kampala City Electoral District era nga amaze okubeera nga agattagatta byonna okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kati atubuulira agamba nti Engena ono bamwita Engena Naitumu mutabani wa Wobote. Kati Engena Naitumu Edward Stanley taliddamu olwo taliddamu ono azenga independent naye afunye obululu 22. Wabaddeyo abantu be 22 gye bali babaddeyo mutuufu jjajja we yali abeerayo era bbanga jjajja we lyamaze gye yabeera mu Kawempe awo tewayinza okubaawo era wabaddewo ababeerayo 22. Kino nno kikuwa ekyokulabirako nti abantu abamu tebava mu bantu baabwe era bwakira ntajja kuwangula neffe ono ye muntu waffe katuwe azze okwesimbawo ffe tulina obutinkotinko. Kakati mu luzungu ze bayita 22. Kakati omulaga bayita Kasajja Henry Mubiru ow'Emmamba kojja wange. Kakati ono wa DP afunye obululu 10 mu luzungu 100. Luwemba Luswa Muhammedi eyagenda ku ntaana ya Mr. Update okubeera nga omuzimu gumutambulirako ajja asobole okubeera nga awangula akalulu era azzenga independent oluvannyuma lw'okubeera nti no baamumma flag okubeera nga ye candidate wa Nuupu era family neekolima nnyo. Maama Nakajumbi yali agatusuula mu toilet. Kakati bw'ajjanga independent ate nga nabo tebaamuwagira ndowooza tebaamuwagira kubanga nalaba bannamwandu ate bagamba mbu gwe bali badde bawo ate nga babuukira kuwa NRM. Kakati ono azenga independent afunye obululu 240 agezezzaako kubanga independent afunye 240 muzungu sagala mwekwase mbu twabikyo mu Luganda basinga mbadde manyi n'ennimi endala nali badde mbagamba. Luyimbaazi Elias Nalukoola era nga y'ensonga eyatututte mu kalulu kano owa Nuupu ono afunye obululu akukumbye bukukumbi akukodde bukokoole 1,764 764. Mukiibi Sadaati maanyi ga Kazindalo Kazindalo kamweganye FDC obululu 239
ategedde nti ebyobufuzi si byangu 239 awagiddwa Federation emuwagidde eya Kenzo takenda kwekwasa kakati munnange buno mu luzungu 239 Mulerwa Hanifa Karadi ono yagambye nti Odoyi yamuleetedde obuzibu kubanga alaze nga musosoze nnyo mu nsonga ezo kwegamba yabadde apreaching abantu okubeera nti nno basuula abantu gabava ebintu bye si byangu kati bonna nga bana NRM babadde biinako akakuku nti naye oba oli awo yaliweereddwa omukisa naye jjukira nti yazzenga independent baagadde endooza bakolenga ke baakola eri ehoima batulimbe ono afunye obululu 381 381 ate Musiitwa Ismail owa PPP afunye obululu 39 taliddira 39 Mutazindwa Muhamudu azenga independent 186 186 ate Nambi Farida Kigongo bagezezaako kumusembyayo nga bebakola naye Moses Nsereko yasembyeyo si yasembyeyo kati Nambi ono munnange Nambi Farida Kigongo wa NRM ono ne bajja okubeera nga batulimba nti yafunye obululu 8,593 8,593 tekisoboka Nsereko Moses independent musajja wattu tetumanyi ono munnange afunye obululu 32 can even box the speaker 32 bwangu okukwata mu mutwe ajja kuba abujjukira 32 bokka 16 emirundi ebiri kakati munnange nga batugamba nti total number of valid votes cast for candidates ti obululu obubadde obutuufu obukubiddwa bwe babaze nti buno butuufu era bwe bagabanyiza mu bano bubadde 27,596 27,596 bwe bululu obubadde valid obutuufu naye nga total number of rejected oba invalid ballot papers zibadde 406 406 tugamba nti ezo ballot papers tizo zibadde nfu kati teebereza nti obubona bubadde bwa nalukoola naye nga beekwasa mbu atiikiriza ne mu kabokisi akalala akoze ate bagezaako kwagala okukendeeza singa babadde buwoli kati tuubira okuba nga obuwoli bwonna obwo babadde babubala kasiba nti badde atiikinga Nambi katuufu naye Mukama Katonda kati batugambye nti total number of ballot papers counted ze babaze okutwaliza awamu zibadde 2,802 28,002 total number of spoiled ballot papers zino nga zoononeddwa 49 kati munnange ebyo nga tumaze okubeera nga tubitegeera nga tubitegedde bulungi nnyo tukitegeera nti nno obunkenkeyadde bubaddewo ebadde tense campaign period naye Mukama Katonda bwato bwabireese violence ebadde y'amaanyi abantu bakubiddwa bannamawulire bakubiddwa abawagizi bakubiddwa naye newankubadde byonna bibaddewo mu kukwatibwa kw'abantu mu kukubibwa kw'abantu
kubanga abamu bali mu makomera bayirawe babakutte amajibe gazze mu bimotoka ebingi ennyo okuvubuka ku mmotoka tandikirawo kukuba kati Nalukoola obuwanguzi bwe kitegeeza nti bw'amakulu nnyo eri NUP naddala nga tugenda mu general elections nga zino zigenda kubeerawo 2026 kati kitegeeza nti awo NUP ebeegeenize momentum singa akalulu wano kaali kakuba mu mazima na bwenkanya NUP ebeegeenize naye kati olw'okuba nti nno tukimanyi bulungi nnyo biki ebibeerawo ti Museveni ye afa kimu kasita akomawo mu ntebe kati bano abasigala asobola n'obbasaddaaka kuba yasaddaaka bassekandi baani baameeriya bonna baagezako kusambagala batwale emisango ono Nnaabakooba yennaabaki bagamba nti si yennaabakooba mbu yennyina abakooba naye nti baagezako kusambagala naye byonna ne bikola ki ne bigaana kubanga tewaaliwo makulu era omusango kasaguwaabwa buli gwa Museveni ne bagugira n'abagenda oguwa ababeera baabategese dda kakati tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu tekakola makulu wano e Uganda naye kitwala abantu mu kalulu kwegamba butalekera bano kulowooza nti kine lwakuba nti ate era still kiba kituuza mu mbeera eri nti Mukama tugire tutwalire awo ekiseera kirituuka n'ekiseera mu kutuuka kyakyo kolodi kati batandise okubeera nga baleeta muhoozi alaga amaanyi ga mmundu era yakulaga nti ajja kuwamba buwambi ekyo bwe kiri kakati munnange ngambe nkugambye nti banna-NUP abawagizi ba NUP musanyu eringi yadde bubadde kiro babalangiridde bino naye basazewo ne bagenda ku streets era nga bwe bayimba slogans ez'ekibiina newankubadde nga munnange nkugambye nti akalulu kabaddemu okukubwa okw'amaanyi kati amagye tetumanyi gabadde gatunula butunuzi ate gayinza okuddamu okukuba babamizzi gayinza okuddamu okukuba naye ekirungi kya byonna nti Nambi Farida yamaze okubeera nga akonsidinga defeat agambye nti kituufu bankoze eki bampangudde akkiriza wabadde basuubira nti Nambi asobola okuwangulwa mbu NRM tekisoboka nti n'obwo bwennyini kubanga jjukira nti bwetwala ehoyima walaba bagezako kubanga wannuupu bamuwa obululu butono nnyo okulaga nti tebalinawo makulu wano bakulaga nti bwana e Kampala wano e Kawempe wano tiwa NRM afuna obululu mbu 8 ng'abujjawa tekisoboka ekyo tekikola ki tekisoboka naye bagezezzaako nti oba oliawo singa tebaalabe buli babadde batiikinga basenyumye tebabiguddemu byonna ebyo ate bali batugamba nti abakubye akalulu babadde 3 oba 3.5 kati awo ne batandikira awo kati NRM tena wakubaira nga evaayo okutunyonyola balamu yeyo already yagambye dda nti NUP babbye naye Farida Nambi yakugambye yaconsidize that defeat Electoral Commission bwetyo yeetendereza yegambye nti akalulu kabadde peaceful ku side yaayo bo bagambye nti newakubadde bafunyemu logistical problems ndoze entambuza y'ebintu oba okudda eno n'eno bo webafunye obuzibu tetumanyi batya oba batya naye bo bati batugambye kati bino ebyokukuba kibooko ndoze bwe tebabitunuulidde ne bwe bagambye nti kabadde peaceful akalulu relatively peaceful election. Okay, munnange naffe tetugenda kugaana naye nga ojja kusanga abantu ekyewuunyisa nga bakugamba nti Bobi Wine yakubisizza abaana embooko yaleetedde abaana amagye okubeera nga gabakuba bonna babiteeka ku Bobi Wine ne babakuba ne babamenya amagulu n'abasibisa ojja kubasanga abamu batuutu nabo nga boogera bwe batyo ne beewuunya ekiri mu ggwanga n'abantu baffe bategeera batya ebintu bino naye yogayoga Elias Nalukoola era nga bw'atyo asobodde okubeera nga ajja mu kifaananyi ekya Mohamed Ssegirinya nti NUP esigazza ekifo kyayo nga bulijjo ewatali munnange kubuusabuusa kwonna kubanga kino kibadde kirabwa n'omuto okuleka mpozzi nga babba bubbi kubanga bano beekwasa bagamba nti aba-NUP be bapangisa abasirikale babakubi kyokka ate eri muhoozi ali mu kuwaana mu bakube kati weebuuza nti aba-NUP bakolagana ne muhoozi sibitegeera ngate muhoozi yakolaga ayagala kumalawo NUP kale kwegamba byonna bibaddewo byakubyanga bubyanzi
naye nga bwe nkutegeeza nti ye Muhoozi kyendabye mu by election ne ye Kawempe North agezaako okulaga nga bw'alina control ku magye. Ensonga lwaki ajjayo emmundu ziri zirwasa amayinja ng'azireese ku bantu aba bulijjo. N'ajjayo n'ale kugamba nze nateeberezza ne nga nti omwana ono katumuyite mwana kubanga tannaba kulaga maturity. Asobola okusuula eggwanga mu ddakiika entono enyowa mu nnaku entono ennyo olw'ensonga nti bw'aba akozesa eryanyi eryo bw'atyo nga buli kantu akatono baleeta ebyo kiba kitegeeza nti kisooka biba bigenda kuggwamu value. Abantu bagenda kumanyiira mangu nti biba bwe biti naffe tulina kuzzaayo bwe tuti. Ekyo kiri awo. Ate era sitiiru nti omuntu aleeta eryanyi bwe lityo nga ne tumutegeererawo amaanyi gonna kubanga emmundu nsuubira okuba nga ze zisingayo amaanyi ezo. Uganda tesobola kusukka ku ezo. Zonna baziggyeeyo kuba kati majegereze bali badde baleeta giri emizinga egy'okuba ewala. Ate kigenda kuba walawa kuba olwedde tuli wano kumpi Kawempe si munene nnyo. Kakati olwo aba aweddeyo n'abasirikale the best of the best abajjeeyo nti JAT joint task force ejje eririmu bonna n'aba-SFC aba military police abapoliisi UPDF bonna babajjeeyo babatadde muli ne balireeta abaana ne baligezaako balitegedde. Kakati awo oba ogenda kuleeta ki muganda wange? Ogenda kuleeta ki? Olwedde nti batansedde okubeera nga bekontradictinga. Minisita David Muhoozi agamba nti abasirikale tebalina kwebikka Bokolo, Muhoozi balina okwebikka. Olwedde n'aba NRM bavumirira eryanyi erikozeseddwa mu kalulu k'e Kawempe. Naye something to note, Bobi yalabudde dda ababaka ba palamenti aba NOP abeesolo babbye okujja okubeererawo Nalukoola. Yabalabudde era ako mu kanootinga ennyo naddala bwe kijja kukugaba kaadi. Kuba bwe ntasaaga yabalabudde naga mukeesulu babbye muli eyo naye mujja kukola ki? N'abalabula. Alright, sigenda kusukka nnyo wano naye nga bannange bwe bityo bibadde era nga libadde ssanyu jereere lwakubadde ng'abantu bonnange bafunye ebisago bamenyesa amagulu amagye gabakubye ekifaananyi ekibi ennyo. Ekyo kireflectinga emitima gy'abantu be tudiiringa nabo nti olwedde Muhoozi agenda exposinga yaani era ensi yonna emutegedde. Era kati abantu bamanyi ne badiplomats bamanyi omuntu ono ddala yeye gwe tusaanidde oba si gwe tusaanidde. Byonna biriwo ku disadvantage eya NRM ate biriwo ku advantage eya opposition kubanga kituyamba okubeera nga tumanya Museveni biki byatusuubiza, future kijayogerako, sekiwayo future yeeyo eri mu Muhoozi oba aboogera Muhoozi balina bigendererwa ki kubanga ye kasente akalina ate ayagala nnyo okumuwaana nga next president. Kati akasente kuba kafunirawo bwe batyo kiba kitegeeza nti tekisaanye kubeera nti ate ffenna tulowooza nti ki ye mutuufu. Kati ono ye aliwo nga ATM machine eri abantu abamu nga babbalamu n'abalala olwedde tukitegedde era tukimanyi. Naye kati abantu abalina omutima ogwagala okununula eggwanga bo tebafa ku ssente. Naye swakyo kirabaga Bobi Wine mukodo kati agenda gabira abantu bameka ssente Uganda yonna agigabire yasigaza eki? Talina baana be mu Uganda. Embeera erina kubeerawo ebasobozesa okubeera nga mwekolera. So si Bobi Wine akwate mu nsawo abawe nga Museveni bw'akola nti okufuna ku ssente olina kusanga asali Museveni oba Muhoozi. Kale byebyo muganda wange ebyange naye nga by election ey'e Kawempe North bwetyo bannange beekomekkerezeddwa Nalukoola ku ntikko.